nakati nziramu mbajjukize omuntu agambe munne so that tewali kumisinga out kubanga ekigendererwa kyaffe si kyakulaba abantu nga beetuumye ekkololo nga bangi nnyo ng'ate abalala tebafunye mu kisoogo. Ekigendererwa kyaffe kya buli muntu yenna waali omulokole n'atali mulokole Katonda musinkane amugye mu muliro. N'olwekyo tetuyinza kugamba nti tujja kudilayinga okugenda ku mpewo tujja kulwawo okubyeteekerayo tumale okulaba ng'abantu bagamba ne ennyonta etuli bubi katugende ekkololo tujja keera tubiteekeyo okuva ku kinaasooka paka ku kinaasembayo. Essaawa 24 emikutu gya Katonda gino salt gigenda kubeera dedicated ku operation va mu muliro. Gigenda kuba nga gikutte nsi yonna. So n'olwekyo kansooke n'emikutu gya radio kuba radio yasooka TV. Bw'obanga oli mu Kampala n'emiriraano 107 Salt FM yegenda okukukolera. Kampala n'emiriraano 107 Salt FM yegenda okukukolera. Bw'obanga oli eri ebusoga bw'obanga oli eri ebusoga 98.2 Salt FM egenda kukukolera mu busoga yonna 98.2 Salt FM. Bw'obanga oli Mbale paka Kenya 102.6 Salt FM olukungana kwe lugenda okubeera 102.6 Salt FM Mbale paka Kenya. Bw'oba oli Mubende n'okweyongerayo ojja kubeera ku 97.5 Mubende n'okweyongerayo 97.5 Salt FM. Bw'oba oli Fort Portal paka Kasese ojja kwesa 9.3 9.3 ye Salt FM esinziira mu kibuga kye Fort. Bw'oba oli Mbalala paka yonna gyebeekomye ojja kwesa 9.0 95.0 ye ya Mbalala. Emikutu egyo gigenda kuweereza olukuŋŋaana lw'ekkololo okuva ku makya okuzibya obudde okukeesa okutuusa ku makya. Era nga abanaaba bajja nabo bateekwa okujja nga bawuliriza. N'abasigaddeyo nabo bawulirize. Abali mu butale, abali mu midaala, abali mu maduuka, abakeera abagangenda keera nkoleko ojja keera okoleko naye nga bawuliriza ate nga nawe weeteekateeka olw'eggulu okudduka okujja okwetaba mu lukuŋŋaana. So emikutu egyo gijja kubaako. Bwe ŋŋenda ku platform za TV platform zonna Mukama yazituwa. Ku free to air tuli ku channel 005 naye ate ewamu abantu ku free to air batukwatira ku channel ez'enjawulo naye ky'oba okola noonya bunoonya ekigambo Salt TV ku free to air. Noonya channel gye bayita Salt TV ku free to air. Naye bw'obanga oli mu Kampala n'emiriraano 005 ye channel. Bw'obanga oli ku Go TV otufunira mu Kampala n'emiriraano otufunira ku channel 805. Mu Kampala n'emiriraano ku Go TV otufunira ku channel 805. Bw'obanga oli Masaka ng'oli Kampala ng'oli Jinja nga bwe njogedde Masaka Kampala Jinja ku Star Times eya antenna Star Times eyaka antenna eyo otufunira ku channel 288. Kampala Masaka Jinja otufunira ku channel 288 ku Star Times eya antenna. Bw'obanga oli mu ggwanga lyonna n'amawanga agatuliraanye ku Star Times eya Dish otufunira ku channel 197. Star Times Dish ku Dish byonna kwetuli Dish Star Times otufunira ku channel 197. Ku Zuku mu region yonna ku kisobani kya Zuku otufunira ku channel 052. 052 otufunira ku Zuku. Ku Azam mu region yonna ku kisobani kya Azam otufunira ku channel 359. Azam platform otufunira ku channel 359. DSTV yesigaddeyo. Ku DSTV otufunira ku channel 373. Ku DSTV otufunira ku channel 373. So tewali
platform mukama gyatatuwadde atuwadde lwa nsonga eki kutambuza amaanyi ge werabiddeyo omukutu gumuguka ogwa Salt Media app Salt Media app ezo social media social media tuli ku Facebook tuli ku TikTok tuli ku Salt Media app Salt Media app mutuufu nnyo kubanga ekuwa radio nekuwa ne TV download Salt Media app obadde togiina ojja kulaba sikaana ku channel yaffe osikaninge oba ne boogenda mu Google Play download Salt Media app bw'ogimala ogidownloadinga gw'osalawo bw'olaba TV oba owuliza radio ate nga app yaffe yesinga semikutu gyonna gigenda kukozesebwa abali emitala w'amayanja bangi nnyo abatagenda kujja naye baasaba dda off abamu bagenda kukuŋŋaanira mu nnyumba zaabwe zigenda kubanga home sale bagenda kusabira wamu abalala bagenda kubeera 2-3 omulala agenda kubeera yekka mu nsi yonna nno so Independence Night, it's your day to receive your independence. Wonna wonobeera.